إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تليني مكد وفيه واشتيوه الحج هارون السازي مبيرا حفظه الله. Kati haja waddo ensonga gy'oyagala okwogerako wano ensonga ky'essebo w'ekitiibwa hayyakallah. شيخي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. شيخي bw'otunuulira eddiini yaffe ey'obusiraamu emirimu gino si myangu kukuŋŋaanya kuyisa ku kagwa kali ku yawmal qiyaama, wabula waliwo chance abaana baffe okutuyambako ku mirimu egyo. Abaana bano paati kuggwe okukuyambako ku mirimu egyo. Ne bw'oba wafa n'oleka omwana omulongoofu Salih yad'u lahu, omwana omulongoofu amusabira. Yani omwana alina obulungi mu mutima, alina ekisa ku taata, omwana alina eddiini basi. Kubanga nabyo gamba nti omwana omulongoofu kitegeeza nti waliwo ayinza obutabikolera ebyo naye nga naye mwana wo yena maaso badde ogamba otya. Naye bwe neetegereza Sheikh, abaana baffe nga tebatwagala. Ate nno obutatwagala obwo buteeba mu byonna, si mu dduniya si ku akhera. Kubanga buli lwanaaba nga takwagala tolina kyojja mugamba kirungi akiwulire. Ate bw'anaaba takwagala na bino bye weefudde byali mu kumukolera amaduuka, okumutegekera kampani nakinaki, ojja kumuyita ati jangu tubeereko mukama nange ndeka ne kampani yennyini naye efe. Kubanga gw'oli mu kuyita aga nti sigaza ebintu byo kubanga gwe mwennyini sikwagala. Ne weesanga nga edduniya yennyini etusala tolunaku lwofa n'obwavu lwebutandika mu maka. So nga ate bw'otunuulira baganda baffe Abawarabu endera gye baleramu abaana baabwe olaba ng'ebintu ebyo bisigala bitambula. Kati abaana baffe mu Uganda oba mu nsi ezo eza Afirika nga tebatwagala Sheikhe. Ogumiikiriza okubeera nga omalayo ekibuuzo kino nyinza n'okifunamu empeera, kubanga wali wootandikidde nawuliridde eddala ekinyegenyege nga ninga ayagala okubuuka nga tonnamalayo bigambo, kubanga eno nsonga gye tulwawo okwogerako. Naye ng'etulidde etumazeewo, wallahi haji nyinza okugamba nti abazadde abasinga obungi tuli mu loosi. Anti ekintu ekitono ennyo omuzadde ekiri minimum omuzadde kyayagala mu mwana we atasobodde muzimbira nyumba, atasobodde mutwala makka, atasobodde kumujjanjaba, atasobodde mugulira lugoye, atasobodde mugulira kasukaali, ekitono ennyo kyasinga okumwagalako kyamwetaaza kati mu mutima amulina amwagala. Era munnange nkubuulire okumanya abazadde bazibu. N'omala omanya Allah n'akulagako ekiri mu mutima gw'omu nti omwana oyo anjagala ne bw'aba talina kyakuwa. Ne bw'aba talina kyakola atya? Ekyo buli muzadde akimanyi ali ku bubumbwa bw'obuzadde obulamu. Kituufu waliwo ebyennyongeza ebiyinza okweyongerako omuzadde nga oyinza okubyetaaga akuyambeko nekukyo nekukiri. Ontegedde bulungi? Naye ekiri minimum omuzadde kyayagala mu mwana we kwe kubeera nti amulina ku mutima amwagala taata maama. Ekyo kya bubumba kubanga kiri mu ttasiru, ennyama eno yeegasse oyo bid'a minki
yava muki muggwe era ntuuyozo naye ekituufu Haji nga bw'okyogedde abaana bano tebatwagala tebatwagalira nno ddala naye obutatwagala buno bulina ensonga ogambye ayinza n'okwagala neiba okusinga ggwe kisobokera ddala naye ensonga ki ewasinga okubeera ntwogereko katono nga sinnatuuka ku nsonga ezo Haji abaana baffe nga twogera ku nsonga y'obutatwagala abasinga obungi ng'oggyeko ffe abakuze mu myaka kubanga bw'okula ofuna omukwano ku muzadde ogw'amazima naye abo abaana abakyali abavubukavubuka abaana abato abatannazaalako n'afuna ku talibiya n'aloza kukuza omwana ku bukaawo bw'okukuza omwana abasinga obungi bwe tufa tebalumwa nti tufudde wangi tebalumwa nti abaana baffe betuzaalira ddala tebalumwa nga tufudde kati climax y'embeera gye tuliko kubanga ekitono ennyo omwana alumwe ng'afiiriddwa omuzadde kyekisinga okubeera ekitono tebalumwa olw'okuba bagenda kugabana emmaali yo tebalumwa lwaki nedda si lwekyo olw'ensonga gye tugenda okwogerako olwaleero mu bugazi tebalumwa era bwe babeera bakaabya nsonga ezi bbiri of course si bonna ne taabiri yange eri ku majority y'abaana basinga obungi bwe babeera bakaaba ekisooka kati muliraano ali mu kukaaba senga akaaba baba Sumiini ndaba akaaba maama ndaba akaaba nange nenkaabira omwo nange nenkaaba si kyangu kyabantu bonna kukaaba nga nange ndi mwana woono yafudde nesikaaba tombuuza tonnategeera ebiri eri mu mutima naye bakaaba nange nenfuna taathiri ku kaaba kwabwe nange nendugenderamu nimpunzika nange amaziga gayiika nensaasirwa nnyo ekyo kimu ekyokubiri wano mu kukaaba wano bano abakaaba balina bye balombojja taata abadde tusasula school fees nawe nojjukira sibeera nga sigenda kuddamu kusoma nigeeyongerako obungi kulukuta amaziga okategedde n'ebirala efaanako bwe bityo naye ng'eri mu mutima omukwano ogw'okuwulya nti mukwano gwange muzadde wange omwagalwa oli ow'okumutima ow'omukwano wallahi abaana batono abakafuna Sheikh nzikiriza nakirabako embikko omuzadde yafa abaana ab'obuwala ne bakaaba ng'evvubuka terikaabye lyali libbi nga liraba nti maama byalese ligenda gaggalo gamanga ligezaako ddi okusikaasika amaziga nga tegasobola kujja oyo yali ayagala bintu si gwe tuliko kankumalireyo kikutula nsingo bwetuuka ey'ennakwana omuvubuka ono yekka ye yali akaaba ku mukolo ogwate ng'ebizibu byafulidde mu nnaku zino 40 ategedde nti omuzadde yayinamu omugaso kuba teyaddayo ku ssomero bwe yakolanga giri emize gye baamutwalanga kati baatwaliranga ddala kyogezaako okulaga olinga aga nti olwaka akagasa akatini omuntu kamufunamu kati tetugenda kuddamu kusoma tunaddamu ku eri okusoma taata afudde awoka kati awo ng'otulika ng'okaaba oba bw'obadde okaaba nga geeyongerako obuje bannange oli reality gy'olowoozezaako ne Haji kyendiko omukwano oguva ku mutima nti omwana afiiriddwa taata mukwano gwe ogwo ogw'etteeka oguli muttasil baina alwalid walmawlud
ogwina okwera wakati wa taata naki n'omwana tubalina abaana abatukabira omukwano ogwo tinfiiriddwa taata ng'omuzadde bw'akaaba kati okukitegeera obulungi ng'omuzadde bw'akaaba amaziga nfiiriddwa omwana wange feeling omuzadde gyafiiringa pain eyo gyakola atya gyaba nayo ng'omwana gy'alina ku taata mu makulu ago batono kiva ku ki kati we tugenda obutatwala budde bungi ekisooka buli mwana azaalirwa ku lukalu lwa Afirika bino byenjogera nno munna oyinza okuzibwa ebintu ebiri mu nsi yonna nedda si bwekito bwe kiri amawanga mangi era tebwobeera amawanga g'abasiraamu amawanga g'abawarabu omukwano gwa taata gwafuna ng'afiiriddwa omwana gwa maama gwafuna ng'afiiriddwa ki omwana si kyangu kwenkanankana naye gusembereganye nnyo omuzadde omukwano omwana gwafuna ng'afiiriddwani obulumi mwana gwafuna ng'afiiriddwani ng'afiiriddwa mukadde we ekisooka ewaffe ku lukalu lwa Afirika kasita okuba eriiso ku lubuto ntegeeza pregnancy mulwalwa ekitibwa hamil olubuto omukyala ng'alina omwana mu lubuto bamumativu olina waddembe olusongako oyo agenda kubwa naye obungi bw'emigga egigenda omukubwa bw'otamanyi ekyo Allah yakyesigalizza naye emiggo bw'aba waakubeera waakule asome awangaaleko mu nsi muno agenda kubwa emigga egimulinze mingi ekibira kiramba naye gyenkana ky'obungi otamanyi naye waakulya emiggo mitwalo 10 ng'egyakabuto gye yakubwa okutuusa we yawasiza ng'eka afunayo 2 kusome n'afunayo 3 mu lunaku ewiiki n'ozingazinga ng'olina emiggo 107 ontegedde bulungi oba bambiye anaakuba mitonotono kale nga kusome bamukubayo 9 ewaka n'afunayo 6 naye ateekeddwa okukola atya ateekeddwa okukuba haji abazadde Abafirika tebaategeera makulu g'akugunjula ate baayagala nnyo okugunjula ne tebaategeera makulu gaki g'akugunjula baamanya nti omuggo gwegugunjula ne bagunyweza nnyo mu bulamu bwabwe omwana ono azaalibwa ku fitira eno si ya ddiini yokka ne fitira ku buzadde yeeyo yuladu lmawuludu ala lfitira omwana azaalibwa kuki ku bubumbwa era omwana abeeraawo nga tayagala na muntu mulala mumukwatako olumwe nga kakaaba zinjagala maama ogala kakaaba njagala taata bwamukwatako nga omulala bwagira bwati ngaakaaba si bwe kiri be bazadde baffe ekyo kyekiri ku buli mwana azaaliddwa abeera muto bwatyo bwabeeranga muto nga muwere katuliko nga muwere tayagala mulala okugjako maama tayagala mulala okugjako taata tayagala era abeeraawo okutuusaako emyaka 2 3 emiggo ne givaayo impi ne givaayo kati omwana n'alyoka atandika okufa ku bubumbu obwo omukwano gwe ne gutandika okugenda ng'omuzadde yagwetwalidde ng'agututte lwa miggo lwa miggo omuzadde Omufirika akuba yalowooza nti okugunjula kwa miggo so ng'omuggo kiri kimu ebyo omuntu byasobola okukozesaako mu kugunjula tetulinga abagati omwana talina kukondebwako babeere ng'abaana babagunde banna bakole omwana akola ebyamalu la taadibu erimu akaggo naye akamagezi so si kano aka unfu ak'effubitizi okukuba okw'obusiraamu kebwakkiriza kwa taadibu kwa kugunjula so okuba okwaffe okw'ekifirikwa okw'abataata okw'abamaama okwabagunjuza abasomesa kwa ntiqaamu kwa revenge aba rivenjinga
tamanyi muli mu mutima nti ali mu kulivinjinga okuva olwaleero tandika okirowoozaako ng'ogunjula omwana. Era obungi bw'emiggo buva nnyo ku livenje eno n'atukula ddi. Nakuba agenda ku muddo gukyalimu mu kifuba nakuba omulimu akyagulu mpaka lwawulira bwalaba teguggwamu namukwata namukasa ku kisenge n'atambula n'agenda khalasi n'alaba musogonyo namumalawo. Ontegedde? So kuba okw'obusiraamu kwa taadibu kwaki kwakugunjula kyekiddirira kwajja mu hadithi nti omwana kasitaweza emyaka 10 obawule kakati okwo kwa taadibu wadhribuhum alaiha li10 mubakubeko nga bawezezza emyaka emeka 10 wafarriquhum fi lmadaji mubawule ebisula abawala basole bokka n'abaliri basole bokka. Okwo kwa taadibu so si kwa ntiqaamu. Kati abazadde olw'okuba bakubisa ntiqaamu akwata ekintu nga ku nnamule y'amagezi kyalibadde kitono kikolobero kitono n'akimukubira emiggo egy'ekikolobero ekinene kubanga mutuufu adde akantu kano kino ekintu kino mu magezi kitono naye kimulunyiizizza nnyo okkakkana kubanga tukuba mutima tuba tukuwoza mutima bw'oba okuba eno omuggo guba gugiraga eri ng'oli mukuwoza mutima ne gulwawo okutukula n'ogenda nga bw'oyoza ogenda okkakkana nga gutukulidde mu ddakiika 10 zonna ezo zibadde za miggo. Tugenda okubala gye badde emeka nga giri mu 10 mwana mu 2 guno gumenyese n'omenya omulala omuky omwana yakoze eki kyakoze okitegedde yamutumye agende ku luzzi amazeeyo saawa 4 namba waliwo omuzadde ayinza okukyagala nyinza okukyagala ekyo gweoyinza okukyagala ekyo naye ekikyamagezi okikubira omwana emiggo 10 kyamagezi gwe omwana atuula awo ewaka n'emiggo gye 10 ku kigogo akuba eriiso ku ndiga eyawaka yegomba abeera endiga olowooza nti anaakwagala anti endiga bukyange kaba akazala alaba kaako kakoze kasajja kudde kakoze takalabangako emiggo yegomba okubeera endiga nali ndiga nalibadde seefa oba ongoberedde kakati agenda okulaba nga nze nkukola okwagala nze kikaki kuno kwakikaki kuba kwakikaki kuno bwe busaazizi bwa Allah okutuwa kale eno eya bulaka busaasizi bw'amaanyi era kiraga hikima y'omutonzi n'okubeera nti nno khabirun bima na'mal nga bwe yagamba nti wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mukenkufu ku bunyole kino mukyemukola kati ebikola byaffe ebyekifirika abimanyi. Bwe njagala olowooze singa sikini yaffe sikini kala eringanga ey'abannaffe abo abeeru singa tuyita mu ngulu tulinga zizebura zizebura singa ojjudde emiggo gyonna nga gikwetiimbyeko bwegiti naye bakuba 10 nkera n'otamba tewali ategere nti bakubye kati bannaffe bano abeeru n'omukuba 2 weeks 3 ziba zikyamweyoleseeko nti obaamu wabaaki kyekyakutuukako wano okategedde kati Allah hakimu ateeka ebintu mu kifo kyabyo. N'olwekyo b'obusiraamu bwatuluŋŋamya ku nsonga eno eyokuba okwanukula nti ye bwatuluŋŋamya aye ne butuluŋŋamya nnyo haki hadithi nyingi omubaka saa sallama yagamba mu hadithi ya Aisha eri mu sahihi ya Imam Muslim yagamba nti inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana zaali si ye zina zina kyeki ekinyirivu rifqi kyeki obukwatampola obuntu bulamu obusaasizi
wallahi nkulayirira Allah omuzadde kagoggo eyasalawo agoloole buli bukendeevu ku mwana we n'omuggo yeeteeke ku hadithi eno n'omuzadde buli baale bamunyiza nga ti mwana wange jangu lwaki okola bwoti lwaki kugamba mwana wange ki ekikuliko lwakitugira bwoti wekiyitiridde nnyo nagalamira najjayo akaggo namuka mu kibookezi 5 ontegedde bulungi mu mwezi bwalubanga obukendeevu mu mwezi tulina abazadde bano babiri ono gwe tulabye mwana wange kiki lwaki kugamba towulira lwaki kiki wabula nkakusayira busamiza Allah akusaasira kulongose mwana gwe nva ne maaso olaze nti onyiize naam ebigambo ebyo bira khutuba tuyagala ebira khutuba kubeera kubuulirira era omwana ono tayawukana nnyo ne bannaffe abasiiba mu jjuma ne bababuulirira weruka eminwe egyasigala gikyali ku mimwa getukola bino bikyaliwo tayawukana nnyo n'ekyo naam naye tudde ku hadithi eno etulage empunzika y'omwana ono n'omwana oli teekawo 10 7 3 kumakya nakubwako kudhuhuri nakubwako kabwezi nakubwako nabeera ng'ekigambo kyasinga okutamwa yewaka abantu bakumala wakutaano kusoma yeegomba olunaku olusinga okumuyisa obubi mu nnaku z'essomero olunaku olwokutaano ikawungeeza ddayiika ng'atagenda kubeereka ennaku 2 ng'asibawo ne taata we ne maama we ng'awulira akazito Allah yakamanyi lwaki amanyi kizibu nnyo wiikendi eyo okugiyitako nga teriimu miggo wakulwa essande abazadde bagenda kusiibawo so nga abazadde olunaku olusinga okusanyusa abaana mu mawanga gano luba lunaku lwakusatu lubanga olwokuna ebeera lubanga olwomukaaga olwokutaano lubanga olwaki olunaku lwokusatu nga basanyufu bagenda kubeerako waka ne bataata ne bamaama basanyufu bazibu ewaffe kiri opposite kiri opposite kiva kuki kati hadithi egamba etya inna rifqa tuli mugonjola mazima obukwata mpola mazima obuntu bulamu mazima obusaasizi ebyo byonna bikuŋŋaanyo bijjemu ekintu bakiyita rifq mu luwarabu la yakunu fi shay'in illa rifqa eyo tebeera mu kintu kyetulabye ekikolebwa ebintu bimeka ebisatu bukwata mpola busaasizi buntu bulamu naam ebyo ekyo bayita rifqa eyo tebeera mu kintu illa zaana okujjako ekintu ekyo Allah akidikoleetinga Allah akikola ki akidikoleetinga akiwunda jazakallahu kyemakulugeri illa zaana Allah akiwunda tomenyeka nnyo katukireete omusajja ze munnaamukuubyeko ku mmotoka bw'ati avuddeyo yenna anyusa amaaso abokola akanuka emikono mu bbanga akola atya oyana rifqe talina ate omulala bamukoze ekintu ekyo avuddeyo kiki musiraamu jangu lwaki ovugawo emmotoka kiki kakati ekyo kirabye eyo gibayita rifq naye munyiivu abadde ayagala emmotoka bagikoneko naye bombi banyiivu ne kati ono ayogeza obuntu bulamu ayogeza obukwata mpola ayogeza ekisa kati zaana buli amulaba alaba musajja wa magezi alaba musajja wa kitiibwa alaba ye musajja kwegamba okitegedde bulungi nooli era ogenda okkakkana abantu bonna babeera kusaidiye ate oli balaba yeemalirira abyemalire la yakunu fi shay'in illa zaana wala yunza'u min shay'in illa shaana ate buli kintu ekitaliimu rifq shaanahu kyekibaawo ekintu kino kyonooneka kibijja tekivaamu results
nungi. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Kakati eri wansi kekigireyo ddala okitegeere ng'omuzadde omanye results z'ogenda okufuna mu baana bo ku ngunjula eno n'engunjula eri kubanga zombi omuzadde azirina wadde mbakola emu ku bbiri si bwe kiri kati amanye results wezinaafaanana wano wezinaafaanana wali. Hadithi eno eri ya Sayyid Muslim kati eno nayo ya Aisha maama w'abakkiriza eri muttafaqun alayhi yegatibwako Bukhari ne Muslim yaga nti inna Allaha rafiqun abange mukimanyi omutonzi wammwe Allah musaasizi era mukwata mpola. Rafiqun wa yu'ti ala rifqi olw'okuba kyekitendo ky'omutonzi waffe bw'aba agaba results mu bintu ebikoleddwa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi. Ekintu ekikoleddwa nga kikoleddwa ku busaasizi n'obukwata mpola n'obuntu bulamu Allah akiwa results kyeki results akijjamu ebibala ebirungi byatawa byatateeka mu kintu ekizimbiddwa ku kaweefube wa unfu kyeki ghilza ekkabyo obusungu obukambwe obutatembeka ebyo byonna bikola makulu al-unf. Kitegerekesa bulungi wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi. Munnange omuzadde ono omwana ono amusobya omwana ono akola atya naye ku nkomerero munnange takyawa waka obadde okimanyi omwana gwe tulabye mwana wange lwaki mwana wange wallahi takyawa waka talina wakudda takyawa waka takyawa maama we takyawa taata we bantu siba akagogo ontegedde bulungi siba akagogo sibe bali bulu agenda okulya omukono gumuntu makiye ekinuma giri emiggo gya weekend ewedde tumbera mulimu akamenyeka munda agenda n'atambula nakakenna abaana balina obulemu bwakugwamu nga bafudde okitegedde bulungi bwakugwamu nga bafudde. Omulala agenda kulaba olubale alujjukira bwasalako enviiri alaba omutwe nga gulimu enkovu enkovu akime kyali kibajjo kya luku lwakitabe baali bamuyita nkukuba kyenkutte olidde bulungi baali bayita batya nkukuba kyenkutte oba nkutte eccupa oba nkutte lujjo lwa gundi lwa lwansowa oba mbazi gye nnyina mu ngalo oba nkumbi nkukuba kyenkutte kati akiraba ate bambi gweyagalamu kasukaali gweyagalamu kasukaali kati abaana batandika otuliisa nga batya buti Allah banyiigira bateeka buteesi busiraamu mu nkola nti natuuka n'ensiramuka nemanya nti Allah nvunaana omuzadde wange okumulabirira ontegedde bulungi ne batulabirira nga batya buti Allah so si nga batulabirira mu mukwano nga bazadde baabwe so nga byombiri birina okubaawo ayina okukulabirira ng'omuzadde guwamuzaala guwamukuza guwamukola otya eyo laavu ge singa omanya nti omwana waakulabirira ku lwa Allah akulabirira abireeta sukaali waali munnyo weeguli buli naye akulabirira lilla singa si Allah bikuwoomera bibulamu si kubulamu nze gyendi byetaagamu omukwano tebiyinza kumpemererako ddala wallahi okumanya kunja tebiyinza kumpemererako nimmanya mutani bwotyo bw'oli obimpeera ku mbeera eyo nyinza n'okukuyita n'enkwetondera anti Uganda bwetyo kyetwagala okitegedde bulungi nyinza n'okuyita n'enkola ntya nsobola okulya ebintu ebivudde ku mutima olikikundiisa nga aliisa nti bakwegayirira oweereza abasibe abasiraamu abaliyo baweerezenga omuceere twagala mpeera mu maaso ga Allah twagala mpeera mu maaso ga Allah nga ndi muzadde nga boto bondiisa ontegedde bulungi kakati twetaaga abaana bano batwagale haji tuyina kukola tutya tuyina kukyusa osuluubu ya ngunjula tumanye nti emiggo gitugobyeko abaana wallahi omwana bw'ofanga si mukwano gwo alina kubanga akuze ayingire mu baana bali aw waladin salihin yad'u lahu
kubanga ye bwakula taata Allah amusaasire mukadde wange Allah amusaasire subhanallah ali mukubi ne Allah amusaasire ne Allah amusaasire ayina kumala kukula nnyo bwe bataatuukeyo ayinza okufa tebakusabiddeeko kubanga omukwano wakati wo nabo tewakola watya tewali kati ensonga esooka kukuba gye tukuba tetulina rahma okusaasira kutono naye ng'ekintu ekyo common sense omwana ono avuddemu ggwe naawe okalebe kavudde mu lubuto konna nga kazibiriza obugumba kavudde kakoze katya kati gwe omusajja ow'emyaka 4 ddala ddala owulira akaana ak'emyaka 10 kalina kuba n'amagezi ng'agago kisoboka kituufu ayagala kagunja ne tolaba nti nno bw'okozesa amagezi n'omanya nti omwana ono mukendeevu w'amagezi olaba Allah ne kalaamu ya Allah yamwetondera tennamuwandiikako kitiga talina magezi alinga mulalu la yandabit tasobola okuba nti mukubanga omugambe genda ku luzi oyo yangondeetera mwana namugambye kitukufu omugambye nemulumiriza kitukufu alumulumiriza ne kuwalumiriza oyo Allah kitamuwandiikako kalaamu Allah tamwandika okkalaamu kitegeeza amagezi tegasobola kutebenkera ku kintu kituufu naye yagenza adduka nga n'ebigambo bye yabiwulidde bw'ati yagenze mu malirivu ne bwe yamaze okusena akadomola bw'ati Franka n'asoola dduulu n'amuga tutaleyo akagoba aka kamu kokka naka Franka ngere ogenda okakkana agenda okuddamu okudda engulu okudda engulu maama yantumye amazzi nanga nti ebijanjaalo biweddemu amazzi ge mazzi gatogensigaza gokka agenda okudda engulu mu butuufu nga wamuyise dda n'okowa n'okkowa muli gwe ng'omuzadde lwaki Allah abaana baffe abajjamu ffe ne tutabagula baguzi mu supamaketi n'ogula abaana n'ogenda bano baana bange osobole okujjukira obukendeevu bwabangamu nga ggwe omuto kikuyambeko buli mwana wo olwogera ng'ojjukira nangira bweti omwana ategeera bw'ati wallahi omwarabu kyafa byanguya omanyi bwakola omanyi omwana omuto bwayitibwa wano omumanyi ayitibwa atya jahil abaana ono babayita batya jihal bebangi omu jahil lyerinnya ly'abaana baana bayita jahil awulaadi kikozesebwa kitono okusinga ekigambo jahil shufu hadha aljahil hatta si mu ngeri yakumuvuma wabula bwebatu bwe bamutuuma erinnya lye jahil kitegeeza ki omuntu atategeera atamanyi tatasarrafu zai jihal weyisanga abaana abato tatasarrafu zai jihal weyisanga abaana abato owange nkola kyo akhi ndi bwono ndi mugula odawur luqbat jihali nonya kyakulya ky'abaana bange nonya kyakulya ky'abaana oli jihali jahil bebaana kati gwe tekikwetagisa nawe ate kutwala ku ssomero haji okumanya nti omwana w'emyaka 7 ow'emyaka 10 ow'emyaka 12 ow'emyaka 15 amagezi matono ne bw'oba wamulumiriza wamugambye wakamugamba emirundi 17 kituufu tetugamba abaana bajemere bazadde bwabwe akitegedde mu baabu eyo alina omusomo omulanga twogera ku baana ku bazadde katuli mu kweyogerako nga ffe abazadde tuli mu nadduwa yaffe twejjukiza lwaki abaana baffe tebatwagala seeka katono nnyo haja olengera ettaala ku ndagala n'omanya nti haja akomyewo kapikipiki n'okalengera ku gundi oba emmotoka noge ku ndagala omutima ne gugwayo tivi ne bagiddukako n'okonkona bukonkonyi kopkopkop eddiiro n'olisigala mu omu naye nga wazaala naye nga munnaffe oli si kuba ntabakubirako ddala ne lwakutte ku muggo n'amukubayo emiggo 5 mu butuufu n'omwana gati kituufu taata yanyiiza olwaleero anti awoninga emirundi egiwera okitegedde anyiiza olwaleero naye nga mukubye 5 n'omwana akigulumiza niwe okimanyi nti otuuka okuba omwana emiggo 20 naga nti taata olwaleero mbadde mmanyi wallahi genda kuba emiggo 10 naye nga omukubye ameka
abiri bwogikuba himaaru tekwetikira bintu himaaru ddonge nogikuba emigo 20 egiri serious bwe gityo naye ng'omwana oyo 20 taata ansonyi nkusonye genda amusomyidde kwameka kwabiri abamukuba abadde omukubata kinaana otegedde seeka waliwo emiggo gino tonnagyogerako naye gyewuunyisa okimanyi omuzadde asobola okukuba omwana omuzadde omukyala naye nga yaga kulumya taata emiggo egyo egyo giri mu kika kino egiri mu kika kino nga bwe nagambye nti kasaggoozala ku lukalu lwa Afirika omanya nti ogenda kukubwa kale waakiri bakkuba eja neiba wangi ogitegedde muzeeyi Kasule tayinza kujja wano n'aloopa kale nze nkimanyi tolina musango naye muzeeyi tayinza kujja wano n'akuloopa nenkuleka nyina okukwebeka muzeeyi Kasule agende nga musanyufu oli ku kihaji muzeeyi Kasule alina ogenda nga musanyufu egyo weegiri gyabwereere siteka tolina omusango waliwo emirala musooke mugalamire mbabuulire kakati mulyoke muwoze wangi bazze bakayana babasanze balwana omu mulyaza amaanye omulala mulyaza amaanya okitegedde bulungi musooke mugalamire 5 ku 5 ontegedde bulungi kati awo mulyoke muwoze ettaano gino gyaki egyo gyegiri waliwo emirala nagirabako mu masomero sumiini emigga agitidde kati ate dalawusi tagitya nnyo naga nti ejange 5 neja sumiini bambi najo ginkube era omusomesa ono omubuyabuya nakwata nakuba dalawusi ebirala 5 ja sumiini awulira bulungi kubanga lwamusomesa nga bambi Allah yamuwa appetite mu kkuba nga noba atambula mu compound atambula akasuka emikono bwati awuba emikono nga alina appetite nzibu mu kkuba amukubye ejani eja sumiini egamba emigga egyobwereere gyo weegiri naye ngaoyo ayogera ebyo ayinza okuba nga muwali mu Qur'ani mu Qur'ani gyasaaza abagundi abantu mulimu aya egamba fakhudh ahadana makanahu inna naraka min almuhsinin bagala nabbi Yusuf bagamba Yusuf alayhi salatu nga tebannamutegeera nga bagati omu kuffe mutwale twalako omu kuffe ne tunadda tutie waakira tutungeti noono omwana naye abuze omu kuffe gw'otwala yabagani maadha Allah tekisoboka an na'khudha illa man wajadna makana mata'ana inda tetuyinza kukwata ntukuba omuntu ne tubonereza omuntu okujjako oyo gwe tusanze n'ekikompe kyaffe mu kasawoke inna idhan la zalimin tugenda kuba tuli balyaza amaanya ayo gyolidde kitegeeza ki togamba nti gundi nze nkuba ezooli ntigalamira nzikube mugende edda oli gwennyina okukuba nannyini kola nsonga kitegerekese eyo nsonga eri awo yoona amusaasidde nnyo naaga nti nkuba ezooli aba takulaze nti kale oli obalije musonyiwe kale nze onkubi n'okusinza bambi oli bwali musonyiwe kubanga omwana ow'obuwala ndaba nawo wanditunuddewo kakati nga tonnagendayo mu mwana w'obuwala kubanga abaana bawala ewaffe babakuliza mu mbeera nga balinga basajja era osanga omwana w'omusiraamu ng'ali mu kibira akola ki atya abantu ne basonko ne bagabunga ontegedde bulungi gyali bamukubira ku paleedi ng'alina n'amabeere bamukubira ku paleedi okitegedde bulungi nga n'abalenzi we bali awo ebyo nabikolebwa kakati ate eyo gyogenze haji ate eyo biri wala nnyo n'omuntu okubisika gamba tuli wala nnyo n'okubituukako essomero okutuuka okumanya tukwata tekiriyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okwata omwana omugalamiza mu maaso g'abantu n'omukubirawo kibooko ne kati ate ebyo
tujja kuba tugaziye nnyo biremese n'abantu ate bino ebya common sense nnyo okubitegeera okitegedde bulungi kati mu kkomawo waliwo ensonga ey'okubiri ekubye nnyo abaana emiggono ne giyitirira obungi nsonga ki abazadde twewa ebitiibwa bingi ng'ebitiibwa ebyo buli yennaana abirina mu kifuba kye ng'omuzadde ateekeddwa okubonyaabonya omwana we era talimwagala omwana we talimwagala okujjako ng'akuze neyenkana nga ffe anti ffe tubagala kifuba bazadde baffe n'abaana ffe bajja twagala kiki kifuba bwe tunaabeera mu mbeera eri tulinayo kacyansi kamu okubeera nga bakula batwagale kakati gwe Haji Allah nti yatonda muntu nga mubarmaji ali oli programmed gwe wangale n'omwana nga buli kwenyeenya nsobi na buli kutebenkera nsobi bw'atuulawo kyekyo tudde ng'ekyo bw'ayimirira naye bw'atunula labika jatunulamu bw'asembera bw'atusemberera bw'atule labe nno bwe lwewunikiza lulinga ng'oba lwafirwako abazadde bw'abeera ono lwaki osembera ono wali abantu ontegedde bulungi abazadde abafiirika beeteekako kanuni constitution erimu ebisobi nnyingi ku baana ng'omwana tasobola kutebenkerera wali kitaawe alina kubeera eri afune taata akomyeyo taata waali abeera eri naye nti omwana atebenkera ali awo amulonda entambula n'amulonda entuula n'amulonda enjogera n'amulonda entunula n'amulonda tulina buli kwenyeenya kuliko ensobi na buli kutebenkera kuliko ensobi kati omwana tamanyi kyalina kubeera kyekiddirira obulamu bwe bugwako bugwe mirembe n'atama okubeera wali omuzadde oyo tukole tutya okitegedde bulungi kuzza bwongo wangi tulina kuzza bwongo okusobola okusigaza abaana hayi kintu kino abamu bagati abaana tuboonoona bwe balowooza abamu naye omuntu kaalitegeera nti okuzaala tekuli mu Afirika yokka ebintu ebimu alibisalako era ebintu bingi ife ewaffe betwayingiza mu bulamu nti mpisa mbi abaana be bamu mu nsi yonna babikola wallahi nga si mpisa mbi bazadde baabwe tetwagala bana batule wetuli lwaki tujjudde eŋŋambo tujjudde agama agabi tujjudde okugeya tujjudde ki siwe kiri tetwagala batuulewo tetwagala bano basembere wali abagenyi tetwagala tebabeera eri wala ontegedde bulungi naye olaba abazadde nga bali obanyumya 2-3 kubanga bakkiriza boogera bintu ebigira tibagere omwana abeera awo wekulaba walampa kitaawe ogera kulaba kutte kitaawe amusosola envi kitaawe agenda mu maaso anyumya ng'omwana ali kunviriza kitaawe asosola wane waffe oli agege saagala kuddamu kukyalya musajja oyo abaana nabakuza ekyejo abaana nabakuza ekyejo abakuza ati ekyejo atuula awo n'abeera kubye omwana amulika ali musosola atuula awo ng'omwana amulinnya ku mubiri bwamuwalampa bwakola atya bwakola omwana wuli ono taata wange ekyo affection omwana gyawulira emusindika ewa taata eno ewaffe lizambi eddene omwana alina kubeera eri osobola okubeera ng'oli taata omwana talina kukumanyira atoyagala talina kusemberera atoyagala akusemberere ku mutima atoyagala akusemberere mu mubiri oba ontegedde mulimu akantu awo kimanyi nti omwana ono okubeerawo emboozi n'ajula ng'eringa yamu tagiteekako birowoozo naye okumuga nti ate dda wali ate awuliriza ng'ali wali aweza ebintu asika okutu n'akusindika buli kemwogera n'akawulira naye ng'omwana bw'abeerawo ng'ali munyumya n'agantuntu gammwe nga tabaliiko ng'ali awo akola kati abaana twabamalako emirembe
tebamanyi kyetwagala buli kansonga tukayina kegundi tumanyi nti buli nsobi mwana balina gimukubira kibooko okitegedde bulungi songa amawanga amalala osiŋŋaana abaana tibajjudde bunkenke obwo tulina byetweteerawo okulya emmere mwenna mufukamire muti mufukamire muti tula amawanga amalala be abaana bagamba baana bamanyi balina okutuula erogetukula nga bataddeawo kusuwa nga bonna bali awo batudde balya bulikira mukaaga onaatula entuntule gyatudde mu ndala neyoyo oli ndala balidde bamaze bakoze bati ewafera okutula kulina buli muntu alina okutula bwati ate tulina okusimba lukono ate tulina gira bwoti ate tulina kugira bwoti ate tulina gira bwoti amateeka ne gasooka okubeera amangi n'ogamba nti bano abakwasisa amateeka abafaanaganako bwe gatyo bayimiriddewo ku ga Allah bayimiriddewo ga Allah kubagano gonna ge bagamba ne mu hadithi ejjega la akilu muttata olaba nti bayimiriddewo ku ga Allah ogenda okukakkana nga naye Allah bingi byerekereza ku ye Allah bingi byerekereza ku ye amugaana kino akikola amugaana kino akikola amugaana kino akikola ne walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba singa Allah abantu buli kasubi ke bagwamu nga ababonereza kunsitiyeseko kintu kakati ono yu'akhidhu awladahu bikulli ma kasabu ogeruka kana mu nyumba tasigeza mwana ontegedde nga tasigazaamu mwana naam kakati seeka ndi mukutya akadde ndaba kadduka naam abalongoofu nga balukumaani bo ensonga bazikwatanga batya kuba ye omwana tumwetaaga naye kati batutya batudduka tunaababuuliriranga tutya ekisookera ddala arrahimuuna yarhamuhum rrahman abazadde mubeere bakiseeri abaana bammwe bino nno babikubiriza mu mawanga gaffe eri mu Qur'ani haali olwo kyetegereza Qur'ani ahadithi temulimu ayati tosanga ahadithi zikubiriza bazadde kuyisa bulungi baana baabwe ti omwana wo tomukuba omwana tomukola otya nedda ayati eziri mu Qur'ani eziri mu hadithi ne ahadithi eziri mu ki eziri mu sunna zitugamba ki zigamba mwana muzadde omuzadde tomuddamu omuzadde byonna biri lwaki kubanga ekikolo ku muzadde kubeera musaasizi kubeera nga ali so protective ku mwana we buli kalungi akamwagaliza buli kazibu takamwagaliza okitegedde bulungi tuba kubeera nga embeera ekikolo ku mbeera y'abazadde nga yempanga gyetuwangala mu Afirika ayati zonna zaalize ng'osiŋŋaana nga nnyingi zikuba n'abazadde temukuba nnyo baana bammwe temugira bwe muti nedda kyambubumbwa omuzadde okubeera ng'ayagala bwetyo tubira mu mawanga g'abasiraamu naye waffe osiŋŋaana kiki kyennyome kaakati Luqmaani yakola atya Allah mpulaga mu Qur'an empita yokka gy'oyitamu ya bunayi owange gwe mwana wange wa idh qaala Luqmaanu libunihi Luqmaani yagamba mutabani we wa huwa ya'idhuhu ng'amukola atya ng'amubuulirira wulira omukwano ogwalo ya bunayya la tushiriki billah ya bunayya owange gwe mwana wange affection eyo giwulira bulungi ya bunayya owange gwe mwana wange la tushiriki billah togatta ku Allah inna shirika la dhulman adhim ayat ne sandiko okujja wansi ya bunayya ya bunayya ya bunayya ya bunayya so sigwe bogolinda bangol ko wodi kunde bude gwen tagwe ko labe en ko eno labe e kun sunga wera evident buli chomuvuma choli anti obo yazale ekintu watu bwabafana na ezale mbwabambo eyo nayo faida embwe ezalwambwa eyo nayo faida n'olwekyo abalungi ab'ebitiibwa tutereeze ngunjula tubeere abazadde abasaasizi
tuleke kubeera bazadde bakkabyo tugenda kwekyayisa abaana baffe bannange mukimanyi tijooka omugumiikiriza omwana wo wallahi gyogenda okumugjamu ebibala ebirungi beera ng'okimanyi nti bwoneewa omulimu nti olijja kubonereza omwana ojja mubonereza ogenda kufiirwa ebintu bibiri togenda mujjamu bibala birungi nga naye boolaba abaana abantu lwali tunuulidde eno bintu byonna byolaba engeri gye bayisaamu abaana okubaleka okubawa ebbiitu okukola batya walirowoozezza nti abookya ababbi bali eno walirowooza nti abakubi b'obutayimbwa bali eno walirowooza nti bali abamajambiye bamacete bali eno walirowooza nti bano abannajula basalako bodaboda emitwe bali eno walirowooza nti bano abasosolamu enjala mu safe house bali eno nga bwe mbyogeddeko tebirabwako eno abantu babimanyi babinyumiza okakasa gyebiri ebyo mu nsi tebasubye nti omuntu gyali munsi abufaananako bwe bati lwaki kubanga engonjula mbi teri mu rifq ogenda okkakkana nga hadithi bwegambye naam Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi naye omwana bwe womukuliza kumubuulirira mukubeera olinga nga training omutujju tewali kibokozi bagenda mukuba zimutiisa kubanga gwoledde wawunaniko mukuba emiggo 8 7 6 n'omuyiwako n'otuzzi nga tonnakuba osobola muyiwako mazzi aganyoga n'olyoka omukuba nga tonnamukuba osobola muteekako mu kibani ayitemu akakka ng'ennyama gy'ogenda okugira nga tonnamukuba osooka okugira ebyo tulaba ogenda okkakkana ensi ne tugitrainingira abantu ab'omutawaana naye ng'abantu b'omutawaana abo twabatraininga mu linnya ly'okubagunjula babeere abantu abaki ab'omugaso sekanza akasembe kusaidia yange kyenewuunyamu eno olaba abaana abato bwe bavuga emmoroka z'abakitaabwe batwala bannyaabwe ku mikolo bakola batya emyaka gino gyonna bwe gitambula bwe giti omwana omulaba alinga yeekwasa amayinja alinga ayina eddalu naye bw'atuuka emyaka 15 omulinnyako n'otambula kaakati ate ewaffe omwana bwe tumugunjula engunjula eyo bw'atuuka mu myaka 18 okwefuga n'asitula ate ebizibu anti era bagamba batya abatamanyi bw'alaba abaana eno eddalu lye bakola nam ng'agamba nti abaana baffe basinga abeena empisa ontegedde lwaki kubanga abeewaffe embazzi mpanike waggulu w'omutwe wenyenye mbwoti katono bakute omuzadde omuggo weeguli buli ssaawa kati olina kubeera waka ng'oli obumbula bw'abeeramu bwe bayita empisa waafulumira bw'ati obumbula omusanga yatemako abantu emitwe omusiŋŋaana yayokya ababbi omusiŋŋaana yasosolamu abantu enjala talina kyatya kukola lwaki wali abadde mubumbula nga keyenyenyamu bw'ati ng'emitawaana gimugira kati onagiyita empisa tewaffe abatawaana babeera n'empisa la buli ssaawa aba alinda mutawaana kumutuukako kati ate jja emiggo aba yagikkuta dda mulina mukola eki kumwokya oba kumusala kubanga emiggo takyalina kyagityako bamutandika oggimu kubanga muto nam ku ssomero owa math alina egigye owa english alina egigye owa ssst alina egigye owa gundi alina egigye buli muntu alina kakati tewali kipya ku miggo ku nkomerero kumwokya oba kumusosolamu mamaaso oba ebifaananyi era ogerukakana abantu batuuka ne banoonya kati tumukole eki nga balaba bo bakiwulira nti emiggo 10 tekikyali nsonga muleete ebipiira so nga teryayo kyamubbi n'amukola ekyo era kwe weepimye n'omanya oli otya ng'omanya nti oli kitundu mu bantu abaagatima agabi Allah batalisaasira kubanga Allah yagamba nti arrahimuuna yarhamu rrahman abasaasi Allah basaasira mu hadithi endala Nabbi yagamba ma nuziat arrahma illa min shaqi teri muntu ajjibwamu kusaasira okugjako shaqi byuya kwata akaana n'akakuba ku kisenge n'akuba n'atambula n'akasotasota n'akasamba n'akakola omwana w'ogwozaala afala taaqiluun omwana w'ogwozaala nga gwokola ebyo myaka 10 myaka 12 gwokola ebyo bifaanako bwe bityo ne bw'oba tomuzaala tozaalangako kati mbufunze haje
tugenda kukomaawo naye ebingi ebisingakaawo tujja kubyogera mu misomo gyaffe egyejja wafaka llahu ljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.